amawulire agakwata ku kufa kwa Jaden Smith mutabani wa Will Smith gatandise okubeera nga gatambula ekiro ekikesezo olunaku olwaleero. Neera abantu bagenza ozuukuka ku makya ku all social media platforms ezisinga ng'amawulire g'okufa kw'ono omuvubuka Eyakuzanyila Karlat Kid ge galiko. Paka SMX ku makya nagalabe ne nfuba okulaba nga nkola research paka sawa zino luwentereddeyo story eno nga okukakasiza ddala ki kye ngenda okubeera nga mbaleetera oba okubawa. Kikwasa nnyo ennaku okulaba mbunera ensonga gye tulwanira wanino. Omanyi mu Uganda ensonga ngezo ezibeerawo tera neŋŋamba oba engeri ffe gye tuli Bafirika, engeri ffe gye tuli Bannayuganda, engeri ffe gye twagala nnyo ebyonoonese osangayo ensonga lwaki. Omanyi wanino mu ggwanga lya Uganda twakatandika okubeera nga tu-embracinga internet, okwagala likes, views ne comments kitusudde mu mbeera gye tutasobola kubeera nga twejjamu paka kati. Bantu bangi babikiddwa, bantu bangi bawemulidde okwo, bantu bangi beewuyamudde ku internet. N'ekisinga okunnuma nze nga SMX kwe kuwayiriza omuntu mbw'afudde naye ng'oyo omuntu mulamu. Kati oluvannyuma lw'okulaba aga amawulire ng'ate nno tegasatulatingidde kuva wanino mu ggwanga lya Uganda nedda. Kikwasa ennaku okulaba mbu ensi zo ze tusuubira mbu zaakulaakulana dda ate amawulire gye gaviiridde ddala ag'okufa kw'ono mutabani wa Will Smith gwe bayita Jaden Smith mbw'afudde. Naye ngenza okumaliriza okubeera nga nkola research almost kintwalidde essaawa eziwerera ddala nga 8 nga nimukubeera nga nnoonyeza kuli neneggulire ngenda okulikuwa wano ku SMX Media nga neekakasa ki kye nkugamba. Nzikiriza okubategeeza wano ku SMX Media nti amawulire g'okufa kwa Jaden Smith mutabani wa Will Smith mafu oba tegalinaako bukakafu bonna okusinzira ku ssaawa 8 zemmaze nga ndi mu kunoonyereza. Gw'atama Jaden Smith yani Jaden Smith keekaana akaatandika okubeera aka celebrity nga yakazaalibwa kubanga already taata we Will Smith yali eyakola dde erinnya. Ekisooka taata we muzannyi wa firimu ate nga muyimbi. Nazaala omwana gwe twogerako onnaku za kakati alina emyaka 23. Mu kubeera nga n'emyaka 23 yajja ku fame oba ekyasinga okubeera nga kimutunda Jaden Smith kwe kubeera nti naye mwana eyakuzanyira firimu abaana abato abasinga gye basinga okubeera nga baagala. Naawe omukulu yakuzeeko naye nga wali olabyeko ku zi firimu. Eno firimu wali ogirabyeko eya Karlat Kid. Mwenna abasinga mwali mugirabyeko Karlat Kid. Keekaana akaakuzanyiramu eyo firimu. Nsuubira by that time yalina emyaka nga 7, 8 oba 6 weyazanyira firimu ya Karlat Kid. N'essaawa zineno wenkoledde story eno 2022 ng'ono omwana mulenzi Jaden Smith alina emyaka 23. Family yaabwe eri blessed ya Will Smith. Ekisooka taata muzanyi wa firimu ate muyimbi. Mama muyimbi ayimba gospel. Omwana waabwe omukulu oyo Jaden Smith muzanyi wa firimu ate niranga muyimbi. Balina muwala we oba muto we ono Jaden Smith bamuyita Will Smith naye alina muzanyi wa firimu ate niranga muyimbi yakubako n'akayima nsubira ne Nicki Minaj. On top of that asinga kubeera nnyo mu bya firimu, asinga kubeera nga azivoicinga nnyo. Be bamu kuba voicinga animation gwe musinga okubeera nga mulaba naddala mu abanyumirwa nnyo animation abazungu animation oba mwe gwe muyita cartoon bamutwalira ddala okubeera nga business y'amaanyi nnyo. Oli ayinza ogaana okuzanya firimu nga ye actor naye n'avoicinga cartoon n'afuna sente ezisinga n'oli eyazanye firimu eyaddala. Naye nga n'omwana muwala mu sister wa Jaden Smith yavoicingamu ne mu firimu esinga okubeera nga trending oba cartoon asinga okubeera nga trending gwe bayise Madagascar. Gwe naye yali amulabyeko. Yes, mwana muwala ono Will Smith yali avoicinzeemuko moyo cartoon wa Madagascar. Naye kyannaku nnyo okulaba nti naye amawulire g'okufa kw'ono omwana gatandise okubeera nga saturating ekikeesezo olunaku lwa n'abamu tebannaba kibuuka oba abamu bakyali mu kwebuuza lwaki agamawulire gali mu kubeera nga saturating ate nga agamawulire tegalinaako bukakafu bwonna. Amakulu mu kyo amawulire nga ga bulimba kyokka ate nga bali mu kubeera nga babirika omwana wa Will Smith. Wano kwa SMX Media nze sigala nkuleetera updates si wano mukka mu ggwanga lya Uganda wabula waliwo n'amugamu agatwetaagisa okutapinga ku internet ne tutapingako eri mu nsi z'abazungu abo yonna Africa at large nensobola okubeera nga ngakuleetera. Kyengenda okusaba kusubscribing wano kwa SMX Media kubanga updates tubeera nazo buli lunaku buli ssaawa. Story wejja tugikolere singa okubeera ekikulu stories zaffe tuzikombatinga zibeera nga ziweuka datawo aleme kubeera nga agenda mungi. Nera still tutambula ne bannaffe aba Touch Cosmetic Empire abakolera ekizige ekyakoleddwa mu fruits emiyembe, carrots ne papaya. Gwe naye yandiyagadde okwesiga ku kizige ekikoleddwa mu fruits osobola okugenda mu kikubo oba dduuka erikulinaanye oba supermarket n'onoonya ekizigo kya Touch Petroleum Jelly ogenda beera ng'okifuna ekizige ekikoleddwa mu fruits emiyembe, papaya wamu ne carrots. Nga tebalina ekyo kyokka balina n'ekizige ekikoleddwa nga kya habo kye bayita Touch Habo Petroleum Jelly nakyo weekyemu grams 600 120 ne grams 250 ekikebe ekinene. Nawe omusuubuzi
ze yandiyagadde okubeera ng'obyefunira osobola okuba kwezi enamba z'essimu bajja sobola okubeera nga bakola delivery box za ebizigo zonna ze wandiyagadde. MCSMX I sign out.